omwatwaliddwa ng'aliko kikuba mukono okusinziira ku ebyogeddwa wetuukidde mu kifo kino. So ekitta abantu mu ggwanga Uganda nga battisa emmundu kibadde kikyakendeddemu. Wawulirira bino nga omukulu w'ekika ky'endiga akubiddwa amasasi mu bitundu by'erungujja. Embeera bwetyo bw'eri, akaseera kakusattira nnyo. Bannayuganda beebuuza nti muzigu kyavudde gy'avudde najja akuba omukulu w'ekika ky'endiga amasasi era ng'aba amulanze eki? Kubanga enzita eyo tusinze giraba nnyo nga yeeyolekera bannabyabufuzi oba bannamagye be basinga okweraliikirira be battisa amasasi. Naye omukulu w'ekika ono si munnamagye, teyeenyigira mu byabufuzi, naye akubiddwa amasasi akawungezi k'olwaleero. Abamusindiridde ebyasi era babadde ku pikipiki nga bulijjo tebabeera ku pikipiki kuba ze zitera okubanguya ne zibaddusaawo. Bwe batyo bamukubye amasasi, wabadde naye mu mmotoka addusiddwa mu ddwaliro ng'embeera si nnungi n'akatono. Ate ye omukulu w'ekika afiiriddewo mu Bulaga. Abantu bali mu kweraliikirira beebuuza nti ebikolwa bino ate bikomyewo ate ne bikomerawo mu bantu abatali bannabyabufuzi oba abatali bannamagye. Kinaaba kigendererwa ki? Kale atugoberera ku CBS online mikutu gyaffe gyonna tuli wano Longojja bayitawo ku Staneti. Mawulire agaliwo si malungi n'akatono, mawulire ga nnaku okuba nti omukulu w'ekika ky'endiga Dan Luomwa Bosa Dan Luomwa Bosa atiddwa. Kigamba nti abantu badde ku pikipiki bamukuba amasasi agamutiddewo emmoloka egyolaba mwabadde atambulira naye kigamba nabadde ku pikipiki abatuuze bafunganye kankana bakubye omwafiiriddewo omwatwaliddwa ng'aliko kikuba mukono okusinziira ku ebyogeddwa wetuukidde mu kifo kino. So embeera ekyali wano yabunkenke ddala nga bulabaawo embwa ezikonga olusuzi atuuse dda poliisi yeetalanga bulijjo okunoonyereza ddala kiki ekiviiddeko ate abaseddekesi bano abazze ne bakuba amasasi mukulu w'ekika ky'endiga mu kiseera kino nga mungu yamujjuludde dda. Emmotoka nga bw'ogiraba eri awo epaakinze era eguddwa enzigi kinemanyika ani aguzigudde oluggi naye ye omukulu w'ekika mufu kati omugenzi Daniel Luomwa Bosa. Abantu abo bolaba bonna bali wano bakuŋŋaanye olwa enjega eno eguddewo ate era nga tekinategerekeka baani abase ate era kinategerekeka bavuddewa era kivudde ku ki. So twakatuuka mu kifo kino tujja kwongera okutuusa akamule gonna nga bwe gatambula naye nga kikakasiddwa nti omukulu w'ekika ky'endiga atiddwa akubiddwa amasasi n'afiira emmotoka ye yeeyo nga bw'ogiraba wulira yiyo UAH 637X. Kale munnamawulire ono Jackie Nantale wa BBS Telefine omu ku babadde n'omugenzi kati Dan Luomwa Bosa. Nsaba tubuulire babadde ku mukolo ki asembyeyo kumulala ku ssaawa mmeka? Jackie sooka otegeeza abantu omugenzi. Kyanaku nti omugenzi Jjajja Luomwa Daniel Bosa atuvudde ku maaso era kinkubye entiko y'amaanyi kubanga omugenzi twakedde genda katosi nkyaggwe ng'enteekateeka ye gy'abadde alina ey'ekika ey'omwaka guno okutandika okulambula abaami b'amasiga okulaba nga bagakulaakulanya era n'asalawo agende ku w'essiga lya Ssekkoba omwami Stephen Sserunkuuma. Ekyenjawulo eky'olunaku olwaleero omutaka abadde musanyufu nnyo era ng'omu ku bubaka bw'abadde ku mukolo ogwo ebigambo ebimu byasoose okwogerako kwe kubadde okubeera nti mwenywereze nnyo ku ddiini. Ekyokubiri ayogedde ku byokwerinda ne tugamba nti Luomwa ebyokwerinda leero ng'abinyikizza nnyo kiki kale tabiruddeeko nnyo naye ekyewuunyisa nti abadde tatera kwogerera budde buwanvu bw'agenda ku mukolo ebbanga nali enkoledde naye ng'ekinyonyi bw'aba ayogeredde eddakiika bwe zisukka 3 zikoma ku ddakiika 4 n'olwaleero atutte akaseera akawerako ng'ayogera ekinneewuunyisizza ne byabadde ayogera bw'amaliriza tubadde tumaliriza ate nadde nagakansimba omuti guno n'addamu okusimba
ekyenjawulo ekibaddewo ku mikolo emirala nti abadde katera kinyonnyonyi bwagenda mu bantu amaliza ng'akwata ekkubo naye olwaleero bayise mujje bannange mulabe mujje mwekuyina lw'omu ebifaananyi mujje mumukwateko mu ngalo tekibangawo bukyanga mbadde ntandika okukola naye era abatuuze wakati mu ssanyu ery'ekitabo nange kimpaliriza okujjayo nsaki okugikwata kamera nfunye essimu yange nenkwata akavidiyo akasembeyo nga ndaba lwomwa musanyufu nnyo 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 ekitabangawo wakati mu kusiibula abantu kyesategedde nti olubadde olugendo olusembayo era oluvannyuma asembudde emmotoka ne tuvaayo ne tumuvaako emabega bwatuuse n'anywa amafuta nga tukyali mu katosi omwo natugera tugende ne tugenda kuba tubadde ffe tutudde mu mutwa ya Katikkiro ate ye nga ki atuvaako emabega abadde yeevuga azzeemu n'atusanga enamugongo ne tumuddamu ne tubeera nti muvaako emabega twawukanidde entinda ku luguudo lwa baluyita bypass tukidde entinda ffe ne tumuyitako olw'okuba nti tubadde tugenda kukola kyannaku nti mbadde nakatuuka mu newsroom okulaba nga njjako ebifaananyi essimu esoose okunkubira kwe kuŋŋamba nga ntudde ngirinze esitole ya Lwomwa kwe kuŋŋamba nti ne kubako jjajja akulira nti nantali jjajja bamukubye amasasi kinkubye wala nnyo ne gye buli eno era kimpaliza okudduka okutuuka okukakasa kituufu bwe mbadde naye yo yagenze esanze nzigula endowooza kubanga amawulire agantuuseeko abatuuze meidi ndowooza balabye enjega eno olw'okuba nti mbaddemu ne mukyala we kyaka mukyala we asobodde okuvaamu ate ye jjajja akyaliwo naye nga kyannaku nnyo okuba nti n'essaawa zino kyafuna essimu okuva mu bataka kuba bamanyi nti jjajja tubadde tubeera nnyo ku lusegere jjajja ndowooza adde yansiima ng'era bwe ntuukawo asooka naŋŋamba yali yantuma erinnya lya Nabbosa erya nantale yali nzijjaku nantute Nabbosa nga ŋŋamba nafuuka wandiga olw'obuweereza engeri gye mbadde nkolamu emirimu gye kale bwetyo embeera ya bunkenke nnyo bali mbweraliikirivu okubeera ng'omuntu gwe bavudde naye ku mukolo ate nga ssaawa eno kati ayitibwa mugenzi kikwasiza ddala ennaku kubanga omukolo gwabadde avaako era abadde ava ku mukolo gwa kika kye naye tasobodde kutuuka mu maka ge kubanga bamukubidde mu kkubo kwe kuŋŋamba nga ntudde ngirinze esitole ya Lwomwa kwe kuŋŋamba nti ne kubako jjajja akulira nti nantali jjajja bamukubye amasasi kinkubye wala nnyo ne gye buli eno era kimpaliza okudduka okutuuka okukakasa kituufu bwe mbadde naye yo yagenze esanze nzigula endowooza kubanga amawulire agantuuseeko abatuuze meidi ndowooza balabye enjega eno olw'okuba nti mbaddemu ne mukyala we kyaka mukyala we asobodde okuvaamu ate ye jjajja akyaliwo naye nga kyannaku nnyo okuba nti n'essaawa zino kyafuna essimu okuva mu bataka kuba bamanyi nti jjajja tubadde tubeera nnyo ku lusegere jjajja ndowooza adde yansiima ng'era bwe ntuukawo asooka naŋŋamba yali yantuma erinnya lya Nabbosa erya nantale yali nzijjaku nantute Nabbosa nga ŋŋamba nafuuka wandiga olw'obuweereza engeri gye mbadde nkolamu emirimu gye